Buli olukya wabawo okwonoona ebibira mu kitundu kino era kw'ossa n'okwokya amanda okuvusa Namulanda ng'amabere g'embwa mu ggwanga nga kino kikolebwa abeefuula abatamanyi nsalo zaabwe we ziyita. Kagombe Central Forest Reserve kye kimu ku bibira ebitataaganyizibwa mu ggwanga entakera naye nga entabwe eva ku bunafu era ekitongole kya National Forest Authority okulemererwa okugulawo ensalo kino nga kye kivaako kalumanywera mu kutema emiti n'okumalawo ebibira. As NFA, we know roughly where the boundaries pass because we use indigenous knowledge. There are people in the villages who have ever worked in these reserves. So we have recruited some of them as patrolmen and they guide us into where these boundaries pass. To work with National Forest Authority to ensure that we identify boundaries of these Central Forest Reserves. Wano wendi era nagula nga bangamba ndi mbuno taka kati bwe namala okugula we nategeera nti no sitaka kati bwe mba siriwo mu mateeka engeri gye maze otegeera nina okuvaamu ate olowooza ekyo tekibula olw'ensonga nazisasulira nga ntunza walala kati awo mba nyina okubeerawo n'akazibuzibu awo akatonotono olw'ensonga sente ezo nali mupakasi nga mpakase mu kaweeri kofi banize kukyala nendangano omusajja amuyita byako weeri mu kasenta enyanseke bavuwe n'okutondola kasoole nangamba osobola kwetikayo kasoole wange angamba nyine kasoole wange awo njagala mwetikeyo ngamba budeya buliwa ngamba obudeya. Singa embeera yeeyongera okugenda bweti n'emisinze gyayiriire ekibira ky'e Kagombe kwe kisaanyizibwawo ebibira byandiggwawo okuggyako nga waliwo ekikoleddwa gavumenti mu bwangu ddala. Kino kitegeeza nti Uganda efiira obutonde bwayo wamu n'ekiragala wamu n'emiti egy'eddagala. Kagombe yekka ebitundu 50 ku buli 100 bitemeddwa era nga buli omu yeebuuza ekitongole kya National Forest Authority gye kiri. Me and my staff, our hands are tied for sure. One thing is the boundary. According to judge's instructions, this boundary must be opened. And once it is opened, we would know exactly where the boundary line passes, and those who are on the reserve would be told to go out. After opening these boundaries, then we can be able to organize and mobilize these communities surrounding the Central Forest Reserves to form CFMs. These are collaborative forest management committees. Because these neighbors are the very people supposed to protect these forests. Stephen Mwiri, WBS TV.